Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Serukama mayute bwakwata kulirye ngata akaba. President Seven ayina abantu bakoye mu party ye. Kati njagala tukkirize. Ayina abantu bakoye ngata ina ngeri yakubatulira. Ssekikubo ne byandibadde ayagala teekali akalulu twakalabirawo indicators zeeragirawo. Nze nalagudde akalulu kano mulimu abalimu n'abaka bagenda okufa. Kino Rwashande yagambye nti Ssekikubo abadde yasibye NUP olw'emiyaga era obululu bwe yafuna ne Kyagulanyi bwe yafuna n'asinga President Museveni. Kitegeeza nti kati omaze okusindika Ssekikubo direct mu NUP. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. MC Mayor Live, BTN Media Beyond the newsroom. Mukutu ogwayo kubanga ate George ejikuwaye ekyo ekisinga mbandizaako nate. It's really a nice evening, a Friday evening. Anine MC Mayor omusajja gwe bayita kati the king of meeting point Nansa Naganda. Yasazeewo malawo abakyala. Byonna ebitiibwa bijjeeyo byonna ne bye twatuuseeko ne bye tuliko byonna bijjeeyo byonna. Omuntu eyakasooka okuva mu kyalo najja n'akuba ekivulu n'akoowa okuuta akafudo n'ayingizaawo Subaru empya. Congratulations muganda wange. Abalala balowooza twaloga kumbe tukola. Bangambye omusajja alesse emmotoka naye yabadde emwettidde. Yadde negezaamu naye ne bajjajja ne mbatereeza ne bagamba mugire. Bajjajja badde tebayinza kunvaamu. Badde tebasobola kuvaamu. Alhamdulillah. Mbadde ndiyawule ngamba Haji Ali aitambula ne sapule Haji Deni zombinga azaagala nnyo. Ino si sapule. Ino si sapule kiralu. Ino si sapule baganda bange. Ino design. Ino design. Oli mu Africa. Ni mu bling. Symbolizing Africa. Okay, MC Mayor. Wetujidde ku mpewo olunaku olwaleero nga kamyufu ka NRM kawedde era nga tulabye ku ba minister be bakubye akalulu n'enkoona ne zinywa ne tutunuulira ku babaka be bakubye akalulu ne bavaayo. Kyokka ate we tugenza okugira ng'ate ab'e Namutumba eyo mu Busiki North, Busiki City Central ne Namutumba district omubaka omukyala nga basazizaamu obuwanguzi bwabwe ne bagamba bagenda kuddamu bateeketeeke okulonda okulala olw'emivuyo egyabadde mu kalulu. Akalulu kano nno kabaddemu ne yakubiddwa amasasi mu bitundu bye Iganga ne siyasoose waliwo abeene lw'emiyaga Kasambya n'emmotoka ne bazookya. Watutegeeza nti bino bye tulaba biranga nseenene. Tulowooze nti enseenene zituuse. Okay. Abatulaba fenna ku mikutu gwaffe guno omulungi nyongera okwebazaako n'embeebaza okubanga ate mutumbudde omukutu okubanga mugoberera. Njagala kubajjukiza nti tuli mu kifo bakiyita Jaw Records oba ku Speed Revolution we tuli amaka gaabwe amatongole we batudde we tukoledde olunaku lwaleero ate era nga gwagala okugenda mu ggwanga lya India okusoma. Bakuwadde omukisa nti osobola okugenda n'osoma ku pay esengera ddala okubeera eya wansi. Gwagala okumanya ebisingawo osobola okujja Emengo opposite Fufa House. Wenyire ekizimbe kirudde mu Fufa House ojja kulaba gate mmyufu. Ojja okujja oyengera ojja kulabawo ekipande kinene nnyo ekiriko saturazo ekiriko endagiriro byonna engeri gyogenda okubanga ate osoma mu universities ez'enjawulo mu ggwanga erya India ez'enjawulo. Wali alinganza. Ujjo ndaba ekipande ekyo nga simanyi nawe basangibwa nga neebuze yiye. Bali wano era abantu mbakoowola mujje bya ddala ate bikola kubanga abafulumiza n'abantu ab'enjawulo okugenda mu India okulabika nga basoma. Mwana wattu $1 ntono nnyo $5 otandika
dola 3 otandika dola 4 otandika gwe just jamu kaboksi ka ngame yakikola kitya bino bya ddala tebiri mu bya doni kale leka bino si bya doni kulisi kubanga fete tutwala abantu bwetu batwala wabweru kusoma okategeda akantu ako eno si recruitment company nti etwala abantu bweru eno study program in partnership with Indian government ne bakwatagana ne banna Uganda bano ne babanga batwala abaana okugenda okusomera emitala wa mayanja kale ombuziza ku byaka lwakabadde olunaku lwajjo ekiranga nzenene yes we tugenda okubanga tutandikira naye deni nakugamba nze I personally nze kikugamba enfunda eziwera nti serukama mayute bwe bakwata kulirye ng'ate akaaba bibaddewo ebbanga lyonna ebiri mu kalulu naddala general elections naye katubirabye mu kalulu ka package NRM ekyokubiri nti bw'onoogaana okukansolinga abaana bo ne bakola effujjo ku byalo bwe banaamala okukola effujjo ku byalo ng'abewabweru babamaze okubakolako effujjo bwe banaanoonyawo okukola effujjo nga tewakyaliwo bajja kulikola mu nnyumba yo kikyotegeeza bw'onoosanga omubbi ng'ozadde omwana omubbi n'osanga waliwo ab'okukyala bali mu kumugunjula n'obagamba muve ku mwana wange temumukwatako bw'anaamala okubba ebyokukyalo byonna nga biwedde ajja ku by'omunju nti NRM gavumenti etukulemberedde emyaka egyo gyonna bwe muba mulemye okugunjula abaana bammwe abantu bammwe bagenda kukola effujjo ku opposition bituuke likole ki likome kati nga kye balina okukola lyeririrwa kwe kulikomyawo mu nnyumba kino kye tulaba olwaleero ababaka ba NRM n'akavuyo akabadde mu kalulu kano lyeffujjo eryalemwa okugambibwako nga tuwoza kasita munnange baana baffe tomukwatako now kati bataniza against the NRM government because how do them fight olwaleero ng'okimanyi bulungi nti mwena muli ba party lwaki Ssekikubo yandibadde alwanagana ne Rwashande okutuuka okuba nga beetiisatiisa n'okwetta ng'obutami tubadde tubulaba lwaki omuntu yandibadde afiira mu kalulu aka party lwaki olwaleero Anita Amongi lwaki yandibadde alwanagana ne Kadaaga naye nga bonna ba party ng'ate bali bantu bali prominent mu government nakugambako olunaku lwega nti gavumenti yaffe eno giraba erimu n'ekiro ekyamyuna okutegeera nti ebbanga lyemaze mu buyinza kati buli muntu yenna yeegabanyizaako kasheya ke buli katundu kyova olaba oli ajja kugamba nti Rwashande alimu ate family bonna bali mu first family ne Ssekikubo naye ajja kugamba nti Rwashande alina akabinja akake aye bagambe Ssekikubo naye alimu akabinja akake naye nga bonna bava mu political party eriwa emu nga bonna gye balwanira ntegerekesa bulungi kiganda kyano so nti bino byonna bye bagambako nti tugenda mu kalulu ka general election tulina okubeera very keen and vigilant okwetegereza n'okwekenneenya nti bino byandibadde kabonero indicator ke twandibadde tulwana okulabika nga tuzikiza ke twandibadde tulwana okola ki because kano indicator tulolekera mu kalulu akasemba ntegerekese bulungi akalulu bwe kibanga effujjo lyakoleddwa ku geno ba sinistyles be babadde lw'emiyaga eyo nga bakwata bagamba geno okyalimba ntegerekese bulungi ngomanyi geno lwasanda abantu beyasindika eri sayindiseera efaananako bwetu njagala bannayuganda mutegeere bino nti bino si bipya wabula tweralike nti akalulu akagenda okuddako ate kagenda kubeera katya nze neeraliikiridde dda era bino nabagambye ku luno bwe kiba nga orders zikolera ku flag just a mere flag Meya ku byabadde erw'emiyaga bitulaga ki exactly kubanga Rwashande ne Ssekikubo birabikanga ebitanaggwa President Museveni alina abantu bakoye mu party ye kati njagala tukkirize alina abantu bakoye nga talina ngeri yakubaatulira kati nga alina batega abantu era teweewuunya nnyo ba ministers n'abantu ba president ab'amaanyi abakubiddwa mu kalulu ka tokyewuunya nnyo don't be surprised abamu ku targeti Ssekikubo ne byandibadde ayagala ate kali akalulu twakalabirawo indicators zeeragirawo wano omusajja yajja n'amaanyi yajja ne ssente gwe Ssekikubo ng'okyali mbino ebyakatembawo
ng'okyali mu bya science wo omusajja yajja n'amaanyi agatayinaayina ntegerekese bulungi nti yajja n'amaanyi ng'omusajja security yalagirawo nti eri ku ludda lwe mu Kalume twalabye aba NRM babiri nga Ssekikubo yeegayira president nga yeegayirira abanene batuusa akaseera buli omu n'akuba essimu bulungi nnyo naye kati abanene ne baggwayo amanya kirungi ekiri mu kalulu kafa ak'Essembabule nze nkamanyi otuuka nze nakalabira ku Saamu Kuteesa mirembe gy'abasaamu Kuteesa egyo n'abalala ababeerangawo Banifa Kawooya Badezi Byuma Mawogole eyo yabeerangamu abasajja abaali ab'amaanyi bamitanga omusajja bamitanga Gushabe wali awo abantu babanga bangi n'ekinyago okutegeeza akalulu k'Essembabule katuuka time nga simu yeeyina okukola muzeeyi bantwala n'agamba bakutuuba kusinza bumeka nti 10 obusiina we mbutaakiriza n'oli n'agikwa muzeeyi agamarango taganyonjera gasiya papapa nga bivuma beetwala kati ke kalulu k'Essembabule nze kemmanyi era kalulu k'Essembabule tekawangulwa mbogenze mu ballot paper n'owangula kalulu k'Essembabule basookera makyane bakalangirira genda mu kooti naawe totukooya ate NRM tolinawo ogenda kuddukira tango doi bagamba otwala butwazi baluwayo nagitunula butunuzi ngalinga kizimuzimu kyovula abemu bende Bashiri yakavaamu Bashiri agamba yamanya tireka sigenda kwenyigira mu kalulu agamba ndize incumbent kaninde wali yes naye nsasira opposition ejja opposition kiro kyemwalabye nga abasajja balwana okuyisaawo abantu bamu mumanye nti yes bayisa abantu baabwe mumanye nti kati nayo NRM ejja yeteeseteese nze nalagudde akalulu kano mulimu abalimu n'abaka bagenda okufa nze nalagudde ng'asaaga ne mujja kiraba eri abaka bagenda okukubwa amasasi va mu kkubo lyange ng'ekituyamba kukuba amasasi ng'ekyo ekikutaasa nga kyekibataasa ng'oyina buli kimu naye ng'ekigenda okubayambako kwe kusindirira ebyasi so tulina okubeera very keen tulina okubeera abeegendereza newankubadde twetaaga ebifu twetaaga obuyinza because abasajja beteefuteefu okukola mu kimu ekyetaagisa okutwala obuyinza mu mbeera yonna esobose Meya toyinaamu ssuubi lyonna liraga nti ekiri Essembabule oba oliawo gye tulaga ate muka bonna embeera eyinza okutereeramuko tewali ssuubi era tebakulya tewabaako omuntu n'omu akulimbalimba tikana akalulu ke tuddamu kagenda kubeera ka mirembe kubanga abajja beetaaga obuyinza nga batabufunangako newankubadde nga n'opposition eyekulaga ekooye mayitizi tuwe opposition ekooye obuyinza obuluddeko kyokka ne baagala okuggyako abaluddeko balinga abakatandika tuli ku speed revolution wano wetwakoledde akawugezi k'olwaleero era wetugenda okubeera nga by the way wetugenda okukoleranga ebiseera ebisinga tugenda kukoleranga wano tugenda kubeerangawo ne programs ez'enjawulo gano ge gagenda okubeera amaka gaffe amatongole betugaguddewo so mbadde gamba nti Denin tukkirize oba oyagala oba toyagala gw'olina indicator kyekulaga nti akalulu kayinza okutereera ng'olwaleero mu kalulu aka patte mukafuuse bwe kati ate abaana b'omunju then ekirala kyendabawo ekyobulabe aba independent bayinza okubeera abangi ate n'opposition okweyongera okubeera ey'amaanyi etya yes okweyongera okubeera ey'amaanyi opposition egenda kweyongera okubeera ey'amaanyi etya tugenda kulaba ba Labour MPs nga bwe twabalaba bali abali independent naye ng'ate bayinza okwegattako opposition olw'obusungu nze naye abantu benalagudde ogenda bannootingira Barnabas Tinkasiimire tomusuubira butadda mu kalulu oweebwe babita buyageeyi muyinza okukeera ku makya n'alangirira nti kati NUP Ssekikubo tomulowooza tagenda kudda mu kalulu babadde tajjaayo mutwe nnyo kugambye Ssekikubo tomulowooza butadda mu kalulu alina okukaddamu kati kisuubirwa either abantu abo okusala eddiro ne badda mu kibiina ekiyeekera gavumenti eriko oba okujja independent ati General Washande yagambye nti Ssekikubo abadde yasibye NUP olw'emiyaga era obululu bwe yafuna nekyagulanyi bwe yafuna n'asinga President Museveni kitegeeza nti kati omaze okusindika Ssekikubo direct mu NUP ekyokwekwasa amaze okifuna kubanga omukubidde akadde ne NUP nayo netegeera nti akasajja tegeeza kabadde kaffe okategedde kati ekimuyinza okumuzitoowerera okugaana okugenda tekikyaliwo omaze omulongooseza ekkubo sawa yonna yes tutegerekese Meya
biranga nsenene nno byennyini tuli mu biranga nsenene wabula nze nsaasira abeesimbiwe mwenna era ne mbakubiriza twegendereze abasajja bali serious beetaaga bifo emubende balala kye bakozeewo buli nkambenti yenna bamukanyuza ettale ng'oggyeko kabanda buli nkambenti yenna Bashiri yakivaamu nga bukyali waliwo mupya ene ewa Pasco waliwo mupya ebuwekula waliwo mupya ene ya Ndoli ne bamukubye ekisajja kididani kyajja kirina ssente gwe didani kati ngabe ebigambo bino didani ssente zeyagabye wa Ndoli tezibangawo didani didani obadde ojja newefula yagala omuvuma towalaba kisa kya Mukama yakola video ng'alinga amuvuma video yazzeeko ng'akyuse nemma nti kati kisa kya Mukama ye millions ziri ku akawunti kati nengamba banange nkubemu nenga nti waityamu siwe nazimbira kakkana kugambye kyabadde abasajja bateeka ssente mu kalulu bendera eyo bagigula bbeeyi nalaba kalulu ka Ndoli oyo ali mu buyinza ng'aliko n'omusajja bamuyitanga Fred yali by then yali mu Airtel yali yakwako mu Airtel n'ebirala yagaba ssente ezita empya n'enkadde sokoleke obadde okyagamba batazzeeyo mubende Kyankwanzi ndowooza n'ekiboga ate n'owa Kyankwanzi Dr. Joel Sebikaali ne bamukubye Dr. Kikabi yamukubye n'amugjayo Christine owa Kyankwanzi omukyala naye bamukubye Ana Maria Nankabirwa eyaliyo luli yakomyewo kati Ana Maria yamukubye baŋŋambye ne gundi ndowooza olaba kyeggambye NRM naye yinza okwongera okwenyweza mu ngeri emu oba endala abantu bali abasuulibwa by mistake nalabye Ameri yakyambadde teyakomyewo nalabye bangi abantu abakomyewo awo nti NRM waliwo abantu abasuulibwa ndowooza mu butali bwetegefu nga kakati bayinza okukomawo naye nasaasidde Kagabo naye badde ekyajja nti mu byonna ekyanyumidde ye Kagabo bakati agenda kugamba kyeggwanga yagamba ye yazaalibwa wa NRM eno yajja okumutuusa gy'alaga kati bwe yatuuka Dr. Bitone yataddeyo n'agamba nti ndi mu kkuba erigenda ebukota ani andabirako Kagabo Kagabo bannange ensi yamwononekedde Kagabo kwe bayita Kagabo kye yakoze kyekiriwa yamize akaveera tekakuttirawo Kagabo olunaku lwe yava mu NUP yamira akaveera tekamuttirawo olunaku lwajjo lwe kamuse lwe yazunga ne ssente Kagabo status ye temuweesa bwa minister for your information mu gavumenti ya Museveni Museveni tasobola kuwa bwa minister mbusimami ya kisanja kimu wakafuga kisanja kimu ensi nekukyayirawo immediately ngolowooza nti okuwa bwa minister pozi olinde ya mutabaniwe naye ne ya Museveni mbugwe Kagabo ofunemu bwa minister ekyo kiwedde Kagabo katolina kudda ganda mu ddwaliro lyo n'otuula wakati kiwedde ebya Kagabo awo we byakomye ate Kagabo ekintu kye kyatiisizza na buli muntu kubanga Kagabo alina abantu babadde amezezza amalala mu opposition nga balowooza nti NRM eyina ekyenjawulo kyesobola okukolera noyitawo by all means nga ovudde ku maanyi g'abantu nti abantu bakwata nayo gyayitawo Kagabo abadde amezezza abantu bangi amalala bali tobalaba nga batandise okulowooza tusobola okuvamu NRM eno okiraba NRM nga basazeewo okulangirira Kagabo bamulese mu firimu ye n'agifiiramu yatono omusajja wa ladies and gentlemen Kagabo yafiiridde mu firimu ye yagenze waliwo no munne bwe bagenda yani iziti yani hali side zeno mukono ani bwe bagenda mu Piero yu batere bayingire NRM naye meya kinene ekyagudde ku Kagabo kitusindikira kifaananyi ki eri ababaka abalala ngaba Mpuuga aba Juliet Kakande bani abalala bonna abagenzi bafuluma ebibiina ne beegatta ku bibiina oyimiriranga ku mazima ino omusajja gwemperako ekyokulabirako ate nga nja kusigala muweerako credit Muhammad Nsereko yava mu NRM teyatagala genda mu kibiina kirala ekyebyobufuzi yasigala ng'agambye ndi independent nasigala ng'ali akalulu ke ng'abantu ng'abamulonda ng'ali ki nga NRM teekako bakandidate baayo era n'akola ki kyangu nnyo okusalawo n'oga nti nze nvudde mu kibiina naye bannayuganda balina engeri gye bakyerabamu
okuva mu kibiina obanga malaya nvudde wano ngenze wali at least gamba ofumba mu ddya lino ovamu n'oyingira eddala kati kankwecho okulabirako kiganda kyange kino njaga tukijje kuze okimanyi mu ba label MPs ba NRM bonna abagobwako mu kibiina Nsereko yali n'emirembe gomanyi timbwa teka mwayini mu akaba maziga gakaba gakomba kati yalangiridde mbwa ajja gundi ajja mbalala mbalala city bana basitinka simire uchogamba ali bulungi abo bebali kuba ndikumenyera kubali ba label MPs abagobwako mu kibiina kya NRM ngabo baddayo bone betonda bebali obulungi akasajja ko kalemerawo ne kagamba sigenda kuddayo netonde up to date olwaleero Kampala kajifuze ebisanje ebi katuusa okuvaako nga kakyalina nerigase yaako nalabye abantu nga bawalabanya Ssekikubo Deni n'empulyanga n'ennakenkutte Deni Pastor Bugembe yayimba akemera agamba okutandika kirala n'okumaliriza kirala nze nava wala nyamba mmalirize naawe akayimba kwamanyi bulungi okutandika kirala n'okumaliriza kirala nze nava wala nyamba mmalirize naawe kituufu awula n'agamba mukama obeeranga nange nomponye ejjogo ly'omubi bangi bakuvuddeko ndabye sitaani bw'abatuntuza onkwatanga ku mukono n'onyweza amagenda gange kale n'omala onvaamu oba ongabudde mu mikono gy'omubi kikyentegeeza kiganda kyange kwe kwewunya erigase Ssekikubo gy'abadde azimbye ne lwaki abantu bano tebaagala wummula kimanyi Ssekikubo singa ligase kyobadde ozimbye empummudde Ssekikubo ne bwandikedde n'olanga nogati ikoze eki bye bigenda okutuuka ku baseggona saawa yonna nno seggona bandi mukaso bye bigenda okutuuka ku ba Moses Ali bye bigenda okutuuka ku ba Speaker Rebecca Kadaga yaliko Speaker Rebecca Kadaga bannange mukaddiye mufuzeeko bye mufuzamu temukadde ne mukulembedde ebbanga ddene mutuuleeko nalabye Ssekikubo nga bamuwalabanya nempulira ennaku ng'enzita ne ŋŋamba Ssekikubo ne bwandikedde ku makya n'olangirira nga singa Nsereko noga kale mutuufu nze nangirire sigenda kudda Nsereko bye muku bye yasensinga okategedde kati ne bwajja mu kino ekyekyalimu ekya ecological party at least nti kiri taswaziddwa kati era toswakera kumakya n'omunyomoola nti ali ku presidential candidate agenda kulabikira ku ballot paper that's how people gye babalamu gye bakalculatingamuko ebintu ategedde nti eri nkyenfuzeeko kimala abantu nabo bakoowa Ssekikubo n'otuuka okubanga bakuwalabanya tikitoka nalabye Frank abaho ng'agamba ekigambo ekinene bwe kiti ne bavuma ne bafuula kasasiro ne bafuula Ssekikubo kasasiro nawulidde amaziga gonna nga gampitamu ne ŋŋamba oh my god really gwe wandibadde otuuka ku mbeera eyo lwaki temumatiza mitima gyammwe basajja mmwe lwaki temukakkana Medad Sseggona ogenda kubanga naawe tukusirika bwe tutyo bannange minisita mwenna abakulemberedde emyaka Anifa Kawooya Mawogola minisita mukwano gwange emyaka egyo gyonna gy'okulemberedde oyagala baana bamale kukukuba bukubi MC Mayor bwe tuba tuvuddeko ko kalulu ke NRM mu wiiki eno Munyagwa yatongoza ekibiina kye kya Common Man's Party tebakimanyi ekyo tebakimanyi isi tekimanyi emanyi is it economics party something like that Nestor Mayanja yatongoza eki Nestor Mayanja n'atongoza Nsereko naye alina ekya ecological party Mpuuga aina bakita batya deforestation Democratic Alliance amanyi kinsumbuwa Alliance DF CADF anyway kale byonna kyekiri ekibiina ekyo kiba ebye batandiseewo Meya kitulaga kinga n'opposition gye tubadde tugamba nti NRM wano bwekwekubakuba opposition eyinza okufuna chance ne triggeringa at one point or the other triggeringa teribaawo wano mu Uganda tewali opposition bw'otunuulira amanga gonna agakyusizza obuyinza tewali opposition egera twala buyinza kino saagala nkibalimbe katonagera tusaasira busaasizi amanga gonna agakyusizza obuyinza wano mu Afirika obuyinza bendabyeko bakyusiriza mu kuwamba bakyusiriza
mukwekalakasa webiteera era ojja newesanga eteera amagye galina okuyambako. Ekirala nti political party zibeera bbiri, a leading political party no opposition, era nga bwogenda n'osoma histoire waazo nga bagamba emazeewo emyaka yaleetako ne president mu myaka bwekiti n'akulembera eno bwe yajja neekola ki nezino ezaffe eze Uganda ezimerekawo bwe bategeera nti kati lyafuuka business mwayipoli kakanti akasente kavaayo buli omu n'atondawo bekwasa kimu buli omu nina ideology yange eyawukana kono bano bavudde ku mulamwa target emu yakujjako dictator abaffe dictator gwe mujjako ye amaanyi agazza mu political party kati alina akalake yakola ke mutaategeera n'atondawo Piero yo eya mutabaniwe erimu abavubuka eri mu kuyita ku ground ng'esendasenda abavubuka muyiseewo taata ku mulundi guno ebisigadde ffe tuddako aba noono taata ya bali muyisawo kintu atulekere omwana akwatemu taata akolere ki kati nekisigala nga nekyatonze kiri munda mu kyo ate kigoberera n'okukkiririza mu taata kati mmwe opposition mu kifo ky'okugamba nti kale yadde tumeruseewo nkoze political party naye tutunuulidde ono musigala bwekuba bwekubi nga mulwanagana and you expect change. Kale speed revolution obasanga wano eno just Mengo opposite Fufa House gwayagala nno ate n'ogenda osomerako wabweru w'eggwanga bagamba osobola ogenda n'osomera e India ku bbeeyi ensamusamu ng'oyambibwako ate ebintu bineno byonna birambulukufu bulungi nnyo nnyini ddala. Naawe omuyimbi ng'oyagala okubeera nga orecordinga oluyimba, oyagala kola video ya luyimba, oyagala studio ey'omulembe ng'egenda kukolerako ku bbeeyi entonotono, ku Speed Revolution waneeno era ku Speed TV wajja okubeera ng'oyita osobola okubeera nga ate bakolako. Njagala okujjukiza nti omukutu gwa MC Mayor Live subscribinga ate osobola okuba ng'osharingirako ne munywanyi waali eyo koteka Beyond the Newsroom. By the way, Mayor celebrating omwaka gw'okumpewo ate era mu ngeri emu nga bwe celebrating aba subscribers emitwalo 5 just mwaka gutya mwaka gumu tutambudde olugendo olubadde olulungi. MC Mayor so far wolabira ebibiina binene ebyobufuzi n'okuwulira ebigambo bya Munyagwa. Munyagwa yavuddeyo n'atongoza ekibiina ekyo naye ng'akabonero ke balina simba Lusaniya. What's your take ku kusimba eyo Lusaniya era ne balya ne ku muceera? Buli muntu ddembe lye okubeera ne simbo ye n'engeri gyagidescribinga owa mpuuga ajja kugamba omuti gunyonnyola kino gutuulamu ensereka agambye nti microphone ennyonnyola kino mu ecological party NRM egaye baasi ennyonnyola kino FDC egambye ekisimuzo kitegeeza kino ffe tuggulawo esimu bali PFF nabo bagaye naye PFF mu bibiina byakamerukawo ejja kuba y'amaanyi saagala kulimba bantu PFF erina y'amaanyi n'amaanyi era eyinza okuleetayo ababaka bawere 10 influence mweri kubanga Kigezi region bagirina ate ne wano mu central balinawo ne wano mu central nti balinawo wano mu central bayinza okufunawo ababaka abana era mu bantu abali kugamba mu political parties ezimeruseewo nga at least zo zitaddewo okuvuganya olabya dda nti ukiwulira mu bantu PFF yejjafuna kiyinza okwetewo ku babaka naye yempuuga simanyi kale kakati Olusaniya siruyinaako buzibu naye ajja kunyonya nti Olusaniya lwange ffenna tulye kategedde awo nno we tusinzira okubeera nga tutegeeza ekigambo kimu kyokka mbaagaliza bye munjagaliza nalesinga Mayor alina kyabagamba. Mukama Katonda bankuumire mu balina kunjagala. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.